Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo omwami eyambuuzizza ekibuuzo oba waŋŋambye ensonga yo nti mukyala wo tayagala kuwa mazzi, nti bw'obeera omuliko mukyala wo taleeta mazzi, amazzi ge wabadde oyogerako nti agatobya obuliri. Kakati ekisookera ddala mu abaami mulina endowooza eyo nga mulowooza nti omukazi oyo yaba asibye amazzi nti yaba takuwadde mazzi. Ekisookera ddala ng'omwami kikulu nnyo omanye mu nsonga eyo gye mubaamu eyo mu buliri mazzi ki g'oba weetaaga, kiba kikulu nnyo omanye mazzi ki g'oba weetaaga akadde ako. Kuba ebiseera ebisinga abaami mpeeka nnyo abakyala nga mubasaba amazzi ago agabeera gayiika ago agatobya obuliri. Amazzi ago tolina ky'ogenda gakozesa era sisaba lwaki obeera ogasaba omukyala n'olowooza n'okulowooza nti omukyala y'abeera agasibye y'abeera tagakuwadde. Ekyo nno kikyamu. Ekyamazima omukyala oyo amazzi g'obeera weetaaga aganyumisa omuzannyo ogwo agagenda okuyamba mu mikolo egyo gye mubaamu egy'omu buliri, omukyala amazzi ago abeera agakuwadde era agakuwa ago agatobya obukyala n'obeera nga bw'obeera oyingira towulira bulumi ate naye era nga talumizibwa. Ge mazzi amatuufu ago g'oteekeddwa okubeera ng'oyaayaanira. Naye gano amazzi agatobya obuliri tolina ky'ogenda gakozesa, tegalina mulimo gwonna mu nsonga eyo. Kikulu nnyo mumanye amazzi agalina omulimo mu nsonga ezo ez'omukwano ez'omu buliri. N'olwekyo ggwe omwami eyabadde aŋŋamba ensonga eno nti mukyala wo asiba amazzi, nedda si bwe kiri. Mukyala wo tasobola kusiba mazzi ng'omuliko. Kye mulina okumanya ensonga z'amazzi ago agamansuka si buli mukyala nti ajja galeeta ggwe nga bw'okisuubira. Obuzibu bwe mulina abaami, ogenda n'obeera ne mukyala we waka n'ogenda n'okola obwenzi n'ofunayo omuwala oba omukazi n'omusanga ng'alina amazzi ago, kati n'osuubira nti n'owuwa ewaka agasibye busibi tayagala gakuwa. Naye n'otamanya nti amazzi ago si buli mukazi nti abeera nago, naddala gaagamansuka. Abakazi balimu ebika bya mirundi ng'esatu ku ena. Ojja kusanga omukazi ng'amazzi ago agayiika agamansuka agatobya obuliri ng'obeera wakamukwatako bw'oti ne gatandikirawo okuyiika. Ate n'osanga omukazi omulala ng'olina kusooka kumuweeweeta, kumunoonya, kumulaga ebyo ebigenda omumusanyula omubiri gwe gusobole okuta amazzi wamu n'obwongo bwe bukkirize ekyo ky'oli mu kumukola. Amazzi gaba gajja kujja naddala gagatobya obuliri. Ate n'osanga omulala omukazi ye nga tagalina, nga n'onaamukola otya ng'amazzi ago agamansuka nga tagalina. Abo nno be basinga n'obungi. Naye ate omukazi oyo atalina mazzi gamansuka ate aba ne gano aganyumisa omuzannyo oba ago ageetaagibwa mu nsonga ezo, kuba amazzi ago ageetaagibwa abakazi abasinga bagalina ag'omugaso mu nsonga eyo. Ekirala gwe kennyini omwami osobola okulemererwa okubeera ng'olaga omukyala oyo ebintu eby'enjawulo okubeera ng'ajja kuleeta amazzi ago agamansuka. Nga bwe mbagambye nti abakyala abamu olina kusooka kumumatiza, kumulaga ebyo ebijja omuleetera okubeera ng'amazzi ago gafulumayo. N'olwekyo mugezeeko okulaba nga bakyala bammwe mubalaga ebyo ebituufu ebibeera mu mukwano, ate mubawe obudde. Osobola okumala eddakiika nga 3 ng'omunoonya, omuweeweeta, omunuuna nga tomuyingira munda, eddakiika nga 3 nga just oli ku ekyo, kumunuuna, kumuweeweeta, kumunuuna buli wamu owasaanidde. Omukyala oyo ajja kusumuluka bulungi nnyo, kwegamba obwongo bwe bujja kukkiriza era ojja kuba olaba ng'amazzi gatandika okuvayo bulungi nnyo. Omukyala omutuufu ajja okukunyumira alina kubeera n'amazzi ago agaseereza ekkubo, n'obeera nga buli w'oyingira tosikattira, nga n'omukyala yennyini talumizibwa ng'omuyingira. Ge mazzi ago amatuufu ago agaseereza ekkubo, buli kaseera ne libeera nga litoberedde, ge mazzi agabeera amatuufu g'olina okubeera ng'oyaayaanira gw'omwami. Naye gano amazzi agamansuka agayiika ago tegalina makulu gonna okuggyako ate okumalako omaze emirembe. Abakyala mubaleke ensonga eyo ey'amazzi agamansuka, mufube okulaba nga mugyesonyiwa mu abaami. Ekikulu kya byonna kasita obeera nga oyingira bulungi nga waserera kiba kiwedde. Genda mu maaso nakulaga mukyalawo mukwano, ojja kunyumirwa. Ensonga eno abaami ebakwatako nnyo, mulekerawo okupiika bakyala bammwe amazzi agamansuka.
mukitegeera kuba amazzi agamansuka ago temulowooza nti buli mukyala abeera agalina. Nedda. Ate ekirala era mukennyini mu abaami mulemererwa okubeera nga mugajjayo. Nga bwe mbagambye nti abakyala tebafaanagana. Mulimu omu ng'agage gali kumpi ng'oba wakatandika ne gatandikirawo okumansuka okuyiika, naye n'osanga ono ng'olina kusooka kumumatiza, kumunoonya, kumulaga ebyo ebigenda omuleetera okubeera ng'amazzi gajja. Kati bw'osanga omusajja ono nga ddakiika 10 abeera agudde, ddakiika 5 ng'obeera ogudde, kiba kizibu nnyo okulaba ku mazzi g'omukyala oyo. Kati n'olwekyo abaami bakyala bammwe mubalage omukwano omutuufu, si kubagwira bugwizi. Kye mwagala mujja kuba mukifuna, omukyala oyo wanaaba akirina. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777837 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, musule bulungi, mweraba.